Kaakati omwami ono abadde agenda mu kyalo n'alinnya bbaasi, wabula bbaasi gy'alinnye asanzeemu muganda we eyafa emyaka 12 emabega ne bamuziika, nga y'omu ku basaabaze abatudde mu bbaasi naye gy'agenderamu. Asoose n'amukubako bw'ati amaaso n'agamba, Lindako ndabye bubi. Ono nga nninga amumanyi, n'azzaayo amaaso omulundi ogwokubiri. Agenza okutunula bw'ati enkalira nga ddala kituufu omuntu ono amumanyi, nga ye muganda we gwe yaziika emyaka 12 emabega. Okumwetegereza nga n'engoye ono z'ayambadde ali mu bbaasi, z'engoye ze zimu muganda we ze yafa ayambadde. N'agamba, Lindako kijja kitya okubanga omuntu gwe naziika ate ali mu bbaasi yemu gye ntambuliramu nga ngenda mu kyalo? Ndoota neebase kiki? Ayagadde okuyimuka agende amubuuzeko amugamba, wange nkumanyi gwe gundi, naye abantu babadde bangi ng'abantu beepanze nga bangi nga talina ngeri gy'ayinza kubuukabuukamu bantu, agende abuuza oli. N'agamba kaalinde bbaasi weenaayimirira ateege ono yeefaananyiriza muganda we ebweru, amubuuze ye gwe gundi, wabula ebiddiridde osaanye owulirize. Nga sinaba kutuusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo eno yeefaananyiriza n'eyoli muzeeyi eyafa emyaka 20, wabula ng'essaawa zino ali mu kuvuga takisi. Wuliriza, ebintu bino bibaayo era gyebiri. Abantu bangi balaba abantu baabwe abaafa mu ngeri ez'enjawulo. Eri abantu abamu nga alaba taata we yafa emyaka 2 emabega, myaka 10 emabega, naye ng'akyamujjira. So towuliriza ebintu nga bino n'obinyuma n'ogamba nti ezo mboozi. Ebintu bino bya ddala. Wuliriza, omwami ono yabadde agenda mu kyalo. Mu kyalo ewaabwe bakozesa bbaasi kubanga wala. Ekyalo sigenda kukyogera, bakozesa bbaasi kubanga wala. Kaakati bbaasi gye yalinnye y'omu ku bantu ababadde basembayo abajjulizza bbaasi eno, kubanga abantu badde bajjudde already. Kati y'omu ku baasembyeyo okulinnya bbaasi eno ejjule eryoke esimbule. Bbaasi mu kusimbula ng'olugendo lutandika bulungi nnyo, ng'abantu bali munda abamu banyumya, abalala nga basirise, ng'akasirise kangi mu bbaasi. Kakati nga boonaaba obeera mu bbaasi nga mutambula oba mu takisi, kati ng'ezino takisi z'eŋŋenda empanvu oba bbaasi z'eŋŋenda empanvu, olumu abantu oba otudde n'ogamba, kankyuseko ku mutwe ntunule ku bantu abatudde emabega, mukimanyi ekyo. Kati n'ono omusajja wattu kye yayagadde okukola, yagambye tunuleko ko emabega yeetegereze ku bantu. Aba akyusa bw'ati omutwe, amaaso gaatuukidde ku muntu gw'amanyi. N'agamba, Lindako ndabye bubi, ono nga nninga amumanyi. Kwe kuddamu n'azzaayo amaaso emabega alabe, agenda okutunula nga muganda we eyafa emyaka 12 emabega ne bamuziika y'atudde naye mu bbaasi, bali mu bbaasi emu eri mu kubatwala. Ono agenda mu kyalo, kyokka ate asanze muganda we yafa mu bbaasi emyaka 12 emabega, ate naye agendera mu bbaasi y'emu. N'agamba, Lindako ndabye bubi, ono ng'afaanana omuntu gwe mmanyi. N'amwetegereza bulungi nnyo, agenda okutuna ku ngoye oli z'ayambadde, ono atudde mu bbaasi z'ayambadde, nga ze ngoye ezeefaanaanyiriza eza muganda we omugenzi ze yafa ayambadde. Omutima ne gumutyemuka n'atya, n'agamba, ndaba muzimu, ndoota nga tabitegeera, neebase. N'agamba, nnyinza okuba nga ndaba muzimu, oba waliwo omuntu omulala atudde awo nga yeefaananyiriza bw'oyeefaananyiriza muganda wange, atabitegeera bulungi. Kati mu kutuula ebirowoozo ne bitandika okumujjira n'okutya, nga atidde ate ali mu birowoozo. Agamba, Lindako oba ŋŋendeyo mubuuze, mugamba owange nkumanyi, bakuyita ani gwe gundi? Kati agenda okutunatulamu nga waatudde abantu bangi, talina ngeri gy'ayinza kubabuukamu. Bbaasi etambula mu luno olukuubo luno eno luyitamu abantu nga bataddewo emigugu,
waliwo abantu abadde bataddewo emigugu nsawo zaabwe nga talina ngeri gy'ayinza kuva eri eno mu maaso eno waati mu bantu najja ng'atambula ababuuka agende ayogere n'ono omuntu gw'alabye afaanana muganda we oba muganda we gw'alabye mu bbaasi omufu omugenzi agamba alindako katulina ebbaasi eno weenayimirira tuveemu genda mulinde ng'afuluma ndyoke mmubuuze nga bbaasi yeeyongerayo nga bbaasi etambula wabula bbaasi etambula ono omutima nga tegumuliimu ng'atidde ali mu birowoozo muli nanadika okulowooza oba muganda we amujjidde ng'ayagala kumuttira mu takisi kubanga nakyo kisoboka omanyi abantu abanaafa batandika kulaba bantu baabwe nga baafa edda bagamba omuntu aba ng'anaatera okufa atandika okulaba abamu ku bantu ababe ababa baafa edda katono ebirowoozo batandika okumujja n'agamba lindako bbaasi eno tebanga eyinza okututta nga ntandise okulaba abantu bange abaafa omutima ne gutandika okumutya n'okumutyemuka wabula n'agamba omanyi katugume era kangume nga bbaasi etambula bbaasi mu kutambula olugendo oluwanvu etuuka mu tawuni ono w'alina okuviiramu kubanga abantu abadde basinga obungi nabo we babadde baviiramu kakati owa bbaasi ng'agenda afuna w'apaakinga abantu baveemu owa bbaasi ng'apaakinze ono kennyini ye yasoose okufuluma n'agamba nti wano wenviiramu ndyoke njolekere mu kyalo kyaffe nfulume ninde omusajja ono gwe ndabye afaanana muganda wange eyafa emyaka 12 emabega mu butuufu mmubuuze yaani ng'afuna wayimirira bw'ati ng'abantu bavaamu omu ku omu naye ng'oli afuluma ng'oli tafuluma ono yayimiridde ku mulyango bw'ati n'alinda omuntu afaanana muganda we afulume omusajja teyafulumye abantu bonna mu bbaasi ne baggwereramu ne musigalamu abantu batiriinya batono nnyo abagenda okweyongerayo ku kyalo ekiddako awo odo agenda okutuna mu bbaasi ng'omuntu gw'alabye afaanana muganda we tamulabamu naye nga yamwetegereza n'amulaba nga ye muganda we nga tamulabamu ate nga tamulabyeko mu bantu ababadde bafuluma n'agamba alindako ono abuze ndabika ndabye muzimu ono n'agamba ndabika ndabye muzimu kubanga muganda we ne mu bbaasi teyafulumye oba ono yeefaananyiriza muganda we ne mu bbaasi teyafulumye kati musajja watu n'agamba nti ndabika ndabye ki ndabika ndabye muzimu naye yagenze obwongo tebumuliimu ng'afuna kabooda yiyongereyo ku kyalo kyabwe atuuka mu kyalo nga tanaba kukola kintu kyonna yasoose kuyita maama we n'amugamba maama jjajja mujje kino kyendabye mujje mbanyumize nga bamugamba ate buzibu ki waakatuuka tetunabale n'okukulisa tetunabale n'okukola ki ogamba nti ate olina kyoyagala otugamba n'abagamba nti ye n'abagamba mbadde nzija mu bbaasi mukimanyi nti nsanze baaba gundi ng'ali mu bbaasi yemu nange gye nzigiddemu ne bamugamba leka naawe kuloota si oli gwe twaziika emyaka 12 emabega ogamba otya nti omusanze mu bbaasi omabavu simanyi obadde ojja onyweddemukko ku walagi oba okweseza ku njaga tabagamba bannange nedda sinywedde njaga sikweseza ku walagi nsanze gundi ng'ali mu bbaasi yemu nange gye mbadde ntuddemu wabula nze mbadde muliko mu maasoko kati ate ye ambadde mabega mutunuulidde nga zengoye ze zimu ne muganda wange ze yafiiramu n'abannyonnyola n'abagamba nti muganda wange teyafa nga ayambadde engoye bwesi ne bweziti ne bamugamba nti engoye bwezo tuzimanyi n'abagamba mulina alubaamu y'ebifaananyi ne bamugamba alubaamu tugirina mulete bifaananyi bya baba wange tumukebereko engoye ze yali ayambadde nze balage nti noono zaabadde ayambadde n'azibannyonnyola
jjajja n'agenda mu biseefu byabwe ebyo n'aggyayo ebifaananyi bya alubaamu n'abagamba nti mulaba engoye zino noliza abadde ayambadde ne bamugamba olwoba olabye muzimu oyinza okuba nga munnange olabye muzimu nga muganda we ayagadde kweyoleka ayagadde kweraga oba ng'alina obubaka bw'ayagala okugamba n'abagamba simanyi abamu be yanyumizzaako nga bawakana bagamba oyo walagi naawe nabo nga tekisoboka nabagamba ne nalabye muganda wange mu bbaasi ne bawakana kati bano abakadde bo bagamba nti muganda waabwe ono omwana waabwe yafa muganda w'ono gw'asanze mu bbaasi ateeka okuba ng'alina obubaka bw'ayagala okugamba ono muganda we ng'ayagadde amweyoleke ng'alina obubaka bw'ayagala okumugamba bw'ataasobodde kumugamba era ng'essaawa yonna ajja kubumugamba bannange ebintu gye biri mu nsi ng'osobola okubiwulira nolowooza nti ezo mboozi bya bulimba naye tuli mu nsi nga buli kimu kisoboka tuli mu nsi ng'abafu be batuba twaziika edda bakomawo ne batweyoleka eri abantu abali eyo nga wali olabye ku kitaawo eyafa n'omuziika wabula nate n'oddamu n'obaako mu kifaananyi mw'omulabira ebintu bino gye biri era bya ddala abantu abamu muyinza okuwulira ebintu nga bino ne mugamba nti ezo mboozi naawe mboozi nga tonnaba kukiraba nze nkugambye omuntu osobola okufiisa muzadde wo ba maama wo n'akweyoleka abantu banaye nabasinga obungi babeerawo nga batulaba emizimu gyabwe giba gitulaba giba gitutambulirako wabula giba tegisobola kwogera nnyo giba tegisobola naye balina obubaka bwe babasobola okutuusa nga beeyolese ono agamba nalaba muganda wange mu bbaasi abamu bagamba yabadde yeebase n'aloota abakadde bo bagamba bw'obanga wamulabye ate n'engoye z'onyumya zezo ezimu ze yayambala nga anaatera okufa ddala kituufu wamulabye wabula alina obubaka bw'ayagala okukugamba kati ono yeebuuza muganda we ayagala mugamba bubaka ki bw'ayagala okumugamba yawukweka kisawo kya ssente ayagala mulagirira we kiri eyo ndowooza yange naye ebintu bino bannange temubiyisaamu amaaso temubinyooma manye abantu abasinga obungi mudde eyo muli balokole nnyo bw'owulira ebintu nga bino n'ogamba nti banaye nze natamu abantu abeeyogezayogeza abantu abamu eddiini erina engeri gye bavuzibamu amaaso oba naddala abalokole n'owulira ebintu n'ogamba nti ebyo biboozi bya bulimba muganda wange ate jjukiramu abamu abagamba nti temulima bijja okitegera ekintu ekyo so n'olwekyo ebintu bino bya ddala ono agamba ye yalaba muganda we yadde nti abamu bakiwakana naye agamba yalaba muganda we ng'ali mu bbaasi naye kitegeeza ki muganda we kikyayagala okumugamba bubaka ki bw'ayagala okuyisaawo okumugamba lwaki yamweyoleka yamulinda ebweru teyamulaba so n'olwekyo byebe biri ku sayidi eyo ono avuddeyo n'ampa kasitoleke kano ogezaako naye okusaba ku magezi muganda we yabadde amugamba ki oluvannyuma lw'okuwulira ku eri sitore eya muzeeyi eyafa emyaka 2 naye wenjogera kati ng'avuga takisi nga muzeeyi oyo baakwata omwoyo gendowooza omugagga n'atandika okugukozesa muzeeyi ekiro abeera emisana abeera mufu ekiro abeera mufu emisana abeera avuga takisi so n'olwekyo byebyo biri ku sayidi yo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumi na ku mukutu subscribe nga tannaba kuba nti otegattako so okuba nti tutambulira ddala wamu mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubere bulungi mweraba peace and love stay blessed.